neebaza Allah jalla jalaaluhu olw'ekisa n'omukisa gwatuwadde okubeera nga tukuŋŋaanye wano ku Gaddafi National Mosque, okubeera nga twejjukanya ku bigambo bya Allah jalla jalaaluhu, ate ne bannaffe abazza ab'essayidi eri gye navaako nabo ne tubeera nga twejjukanya nabo, ne tubeera nga tubajjukiza nabo nga bagamba nti batujjukiza. Naye ffe mu ntegera yaffe tumanyi nti ffe tuli ku mazima, kubanga mu batugamba nti inna ddiina inda Allahi al-Islaamu. Olw'ensonga eyo abooluganda abasiraamu mwenna gye muli tubakubiriza fangayo okulabika nti olina omuntu gw'oyogera naye ku bigambo bya Allah jalla jalaaluhu, hadithi ez'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fangayo okuba mu nsi muno mwetuli naye enkya tugenda. Bwe bubaka bwange mu kufunze tufeeyo ku bannaffe abatali basiraamu, kubanga enkya tujja kubeera nabo mu maaso ga Katonda, mu maaso ga Allah, ate batulumirize nti tetuba batuusaako message. Kyekigambo ekikulu ennyo. Tufeeyo ku nganda zaffe, ku mikwano gyaffe, basiraamu bannaffe tubategeeza obusiraamu kubanga ge mazima. Mbeebaziza nnyo. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.